zonna. Ulcer kit eno eri mu powder wamu ne mu mpeke ne mu sirapu muje kujjanjaba ne mamasiba entero dukolebwa musenyu side de Kampala empeke ziri natural and organic ndio mbere ngafuna okujjanjaba tekyo sanyu twalisaza ebitunda 5 ku buli 10 gwalumwa ulcer kakasanti guno mwezi inshallah ojja gusiba bulungi nnyo okudaganya mu kusibuluka ne kuddaabo. Ramadhan Karim, Ramadhan Mubaraka, bagaliza ekisibo ekirungi akumata kumira mpeera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Eno ye Salam TV. Obudde bukedde obadde olinze ng'oli eno weewuunyaganya ogamba naye kakati kiki ng'ate gye njagala tewannaba kubeera nga wasongebwa. Ke kaseera pulogulaamu yo gy'obadde olinze ŋŋanzi buuza oyige egobye bumale ku mayengo ga TV yo era ndaba bangi mbadde mweraliikirira ng'entunnunsi zikuba ng'ogaba nange tabanga tagenda kulabika. Sigenda kuwanvuya bigambo byange ebibuuzo bingi nnyo naye obudde weebuli era leero tugendagendera ddala mpaka ssaawa 6:30. Mukama wange producer wa leero Mwami Abdul Majid twogedde naye nannyongeramu ku ddakiika ezo olw'embeera y'obudde bwe tutandiseemu. Kyentegeeza mu byo nti tugenda kuddamu buli kibuuzo kyonna ky'osuubira okubeera nga oweereza. Kakati kanyangu nkusomera essimu nandiyogedde bingi naye nkimanyimu abasinga okuba n'ebingi bye mwagala okubeera nga muyiga. Enamba y'essimu Mwami Abdul Majid gyakuteereddeko awo producer ku screen gye njagala oteeke mu ssimu yo eyo nno ogenda giyitako ng'okuba essimu ng'obuuza eri 0758 166 777 nyangu nnyo 0758 166 777 ye namba gy'oyitako n'obuuza ekibuuzo. Kakati gwe ayagala okuyita ku WhatsApp kankuwe yange naawe nsobola okufuna nyiga 070 eyo tokubako gwatayina mbeera kusobozesa kuba kweyo yita kweno 070 10674 eyo ya WhatsApp strictly tokuba wabula weerezaako aka message aka WhatsApp oba message enganda nja kufuna ekibuuzo kyo kibeere nga kibuuzibwa 070 10674 WhatsApp. Kakati okuba gwayagala tuwulire ku ddoboozi ly'eddungi n'abalabi abalungi babeere nga bakuwoomerwa wakati mu kuwulira eddoboozi ng'obuuza ekibuuzo yita ku 0758 166 waliwo ebibuuzo ebyasula bye ngenda okutandika nabyo. Sheikh kasooka atuwe ku salaamu mu manyimbo yateeredde dda ntende. Sheikh abatulaba abalungi yonna gye muli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ekisiibo kyayingidde alhamdulillah olw'olunaku lwaffe olwasoose ku lw'omukaaga leero lunaku lwakubiri naye kyenjagala abasiraamu bamanye yonna gye bali Uganda yonna nti ekigendererwa mu ibaada zino si kutulumya njala. Katonda tatwagalamu gundi mathala rumuz kwe kulaza nti oyimiridde mu swala oleese takbiira okatamye nam ovunnamye si kyayagala, si kyekikulu. Mu hijja tayagalamu kuwaayo ssente n'otambula olugendo la ne mathala mu zaka tayagala nti omuntu ajja ekitundu mu maali yakyo wabeetaafu. Si kyekyokka ekigendererwa ekikulu mu ibaada ezo wabula ekigendererwa ekikulu tazkiyatu nafsi, mutima kutukula. Kikye tutegeeza n'omutima okutukula nti bw'okola ibaada n'osiiba bulungi mutima gwo gutukula ne guvaamu emize emibi. Era buli lw'okola ibaada emize emibi ne gitaggwa mu mitima nam manya nti ibaada zo ziyinza okuba nga Allah teyazikiriza. N'olwekyo twegendereze nnyo nga tukola ibaada tulabe nti tukoze ibaada naye emitima gitukudde, givuddemu shiriki, givuddemu kabair amazambi amanene, emitima givuddemu bida kuzuula mu busiraamu,
emitima givuddemu al akhlaq athamima emize emibi olwo weesune ku ttama ogende nti alhamdulillahi rabbil alamin n'emikono giyise muki mu maaso omanye nti katonda akkiriza ibaada yo naye bw'okola ibaada emize ne gigaana naddala muhlikaati oba mubiqaati emize egizikiriza nga shiriki ng'amazambi amanene wenzi khamru mwengo ogulemeddeko asihiru olemedde ku ddogo nam olemedde ku albidaati nam alkhatira bidia ezakabi kuba kulimu bidia obutonotono nga bweyogera nti waliwo obuyitira mwana wattu manya nti ibaada zo ziriko akakola ki akabuuza innama yataqabbalu llah min almuttaqin allah akkiriza bamutya abeewala haramu kad aflaha man zakkaaha yeesiimye atukuza omutima gwe akuza omutima kyekigendererwa ekikulu katonda ayagala mitima miyonjo mitima mitukuvu era okutulaalikako ibaada emitima gitukule giveemu buli kaze giveemu ensaalwa giveemu obukodo giveemu amazambi amanene giveemu effutwa giveemu okweyawulayawula naye bwemba mbiremeddeko giveemu bida embi bida khatira ezakabi ngaobushiya eno sate eno sina bida wabula kufuru bawah oba sarih bukafiiri bulambulukufu obukadiyani ebyo byonna olina okukola ki okubyejja mu mutima okubyejjamu olwo ibaada zo ne zibanga ki ntuufu mashallah sheekhe bwati bwatandise nagambye sigenda kudda eno neeri olw'okuba ebibuuzo bingi olunaku olwayiro lwe lunaku lwe tuguddewo puroguramu esookedde ddala mu ramadaani yaffe kuba lunaku lwakubiri nga tusiiba wabula ate lunaku lwakusatu mu mwezi ogwa ramadan kubanga twagitandika ne tarawehe wali mu kusookera ddala so kakati kambanguye sheekhe waliwo ebibuuzo ebyasula katutandike nabo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abasajja abatalina bakyala bawoowe mu mwezi guno ogwa ramadaani yewe bakikola bakikole batya? Naam, okuwoowa mu ramadaani si kisiiba si tekiri haramu okuwoowa mu ramadaani okuwoowa mu ramadaani ate era okuwoowa tekwagaanibwa musiraamu illa fi zamani al-ihram ng'ali muki muhijja almuhrimu la yankihu wala yunkih la yankihu wala yunkihu tawoowa ate tawoowesa naye tebaaga nti ali mu kusiiba tawoowa ate takola ki tawoowesa naye obudde obw'emisana n'owoowa ogumiikiriza nam paka enjuba lwekola ki lwegwa nga bwe mukola emikolo waliwo bye mutalina kukola wadde nga babawooye gumiikiriza paka enjuba ekole ki gwe kubanga bwe buba enjuba bweba egudde olwo okkirizibwa okudda eri ki mukyalawo. wuliriza Qur'an wahilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum netegereza nnyo aya eyo ng'erimu ekyokuyiga nti mukkiriziddwa mu biro by'obudde bw'okusiiba okudda eri bakyala bammwe. mukkiriziddwa kitegeeza ki gwekitegeddemu ki mafuumu mukkiriziddwa mu biro eby'okusiiba okudda eri bakyala bammwe nze nkitegeeramu nga bw'okiŋŋambye okukyalira omukyala ekiro mukyala wammwe teyagala eri abakyala wabula yaga eri bakyala bammwe kali kakumu nisaikum kati oyo gwotawooye si bwo tokkiriziddwa oli muharamu aba omuntu asigala ali muki muharamu kati bw'oba omuwooye gumiikiriza enjuba neegwa enjuba bwemala okugwa tolina buzibu kubanga bwe watabaawo kiremesa kirala kubanga wayinza okubaawo ate kiremesa ekirala kikiremesa ekirala ayinza okuba nga omuwooye wahiya haidu ng'ate ali mu mikolo egy'okusuulumba
kati oyo oba tokkirizibwa mpaka ng'amaze kutukula. Ashekhe bwe baziina nga ndi mu nsonga z'obufumbo adhaana eggalawo ddaaku batugamba ku kyokulya nti kyoba olina mu kamwa kyoba omira ate bw'oba nga kiri ku ssuwaani ekyo kyerekereze. Kati nkola ntya mu mbeera eyo? Ali ne mukyala we bali mu mbeera kwegamba nga bali wakati tebannatuuka kufundikira nsonga za bufumbo manyi nkulu. Omusajja n'agamba Allahu akbar. Akola atya? Bwe baziina olwaziina olwokubiri olulaga nti ekola ki? Emmambi esaze. Tokkirizibwa kuddamu kulya, tokkirizibwa kuddamu kunywa, tokkirizibwa kuddamu kwegatta na mukyala. Bw'osangibwa ng'obadde olya kyotadde mu kamwa sijjaga ekikuli mu ngalo newankubadde nga waliwo abakkiriza kyokka ekiri muki mu ngalo sigamba nti ogende mu maaso nakyo, era bw'ogenda mu maaso nakyo olunaku olwo luba lumaze okufa. Ate yatarattaba ala dhalika attaaliya, olina okukola bino wammanga. Ekisooka olina okulujjuza. Olina okukola ki? Okulujjuza. Iza stamrarta, singa ogenderera lujjuze. Wa alaika alqadha, ate kikkakatako okole ki? Osasule. Omuntu alidde al imsaak ma alqadha, olina okusiiba okweziiza olunaku olwo tolya tonywa. Ekyokubiri qadaau dhalika alyawm, olina okukola ki? Kubanga walidde nahaara ramadan, budde obw'emisana mutaamida ng'okoze eki? Ng'ogenderedde. Ekirala bw'oba ogenze n'ekikolwa eky'obufumbo namwe baziinira bwe bati ga alhamdulillah Allah akoze eki? Angeredde. Okola otya? Weziize nam ojjayo bujja bw'ogezaako okweyongera mu maaso ate nno olina omutanga omunene. Sheikh, waliwo ebintu tusomesa ng'enseko ng'okaaba nawulirako Sheikh abisomesa nti omuntu taba na busobozi ku byo. Ekikolwa ekyo tuyinza kiteeka mu bintu ebyo? Okirinako obusobozi okuba nti oli wakati bw'ogenda nakyo mu maaso, okirinako obusobozi kuba oli wadde embuga nti Katonda kati kino kyayagala nkole ki? Katonda kyayagala nkole. Lekera bulekezaawo, togenda mu maaso. Bw'ogenda mu maaso olina omutango. Kuta nsingo ya muddu wano tetulina nsingo z'abaddu ze tuta, oba okusiiba emyezi ebiri egy'omuddiŋŋanwa, oba itaamu 60 miskiina, okuliisa bamasikini 6. bw'oba obeerezaamu ng'owulidde omwazi ogenderedde. Naye omuntu oyo ayerekereza kubanga Allah agamba fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytu al-abyad min alkhayti al-aswad, mulye munywe hatta yuharfu gaaya, okutuusa amakulu kino bwe kijja nga kino kirekeraawo, kino bwe kiba tekinnajja kino kigende mu maaso. Kati hatta niraga nti okutuusa mulye munywe okutuusa emmambya lw'enaasala. Bw'eba esaze kitegeeza nti komaawo. Hadisi ya Nabi Muhammad nega nti inna Bilala yuadhin bilayl, Bilal yaziina kiro, fakulu washrabu, mulye mukole ki? Munywe hatta yuadhina ibnu ummi maktum, okutuusa Abdallah ibn Maktum akole ki? Abakulu hatta bwayaziina ebyo biba bikoze ki? Waliwo hadithi gye njagala okunabbaha ku yo, sahaha baadhi ahli al-ilm, nga abamanya baga ntuufu, naye okulamula ku hadithi tetusinziira bimujarradi kauni ruwatihi thiqat, ti abagyogedde baki? Beesigwa. Abamu basinziirako ne balamula ku bantu abamu ne batta ebisiibo byabwe ne bamugamba nti bw'osangibwa ng'olya gweriyo omalirize.
ekikuli mu ngalo ekiri ku suwaani ekiri ku sowaani bw'osangibwa ng'onywa ekikopo kya caayi kimalirize bw'osangibwa n'omukyala genda mu maaso paka luutu ekole ki eggwe kuba embeera eyo ndaba mbese musadisi egamba nti idha adhana almuadhin wa fi yadi ahadikum nam طعام وفي يد أحدكم قصعة فلا يدع حتى يقضي نهمته وحاجته منها أو كما قال صلى الله عليه وسلم twebazina ng'okutte essuwaani tolekeraawo kutuusa ng'omaze okulya. Hadha alhadithu shadh wa mukhalif hadisi eri shadh. Shadh kitegeeza kwe kwawukana ne hadisi endala okwawukana eziraga nti ate gayinza okuba matuufu weba shadh. Shadh kitegeeza yukhalif hadisi eyinza okuba ne illa kitegeeza ensonga ey'omunda egifuula ennafu naye ng'abamu bayinza obutajiraba n'olwekyo laisa alaihi alamal inda salafu abamanyi tebagikolera ku hadisi eyo hatha kafi ekyo kimala n'olwekyo tasfihi lbadi lihadha alhadith fima fihi abamu kugiramulako nti ntuufu kirimu ebigambo ekituufu si hadisi ntuufu muallal au shadh. Naam, ekisembayo nti kwekyo nti kati aba alina kukomaawo bw'aba mu nsonga z'obufumbo alina kukomaawo. Sheekhe bwenjawula obuliri ne mukyala wange mwezi ogwa Ramadan tuli waka ibaada zonna endala tuzikola bulungi omwezi gwange ogwo gulamula gutya nga temuli bawoowe esi bawoowe amuyise mukyala wo olw'obuwangaazi naye era ekibaleetedde kubanga gweyawula naye obuliri babayita bakawundo kakubye eddirisa. Akawundo kakubye eddirisa oluusi aba akoze eki ng'omuwooyi awooye naye nga oluusi baada al-asiri kati ono nabadde agamba atali mukyala we tali mukyala we Ramadhaani bwetuuka ne baawula obuliri naye amufumbira akola ki ekisooka tokkirizibwa kubeera na musajja oba na mukyala atali muwoowe. Oba wakikola alaika bitawuba olina okukola ki kwenenya kubanga obwenzi min kabairi dhunub zambi ddene nnyo. Ekikulaga obunene n'obubi bw'ezambi eryo katonda yaliraanyisa kutta walladhina la yad'una ma'a allahi ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bilhaqqi wala yazinun. Laba bwaliraanyisizza ffe aba usul fiqhi ekintu okuliraana ekintu oluusi tukiwa hukumu yaakyo ate oluusi tuyinza obutakiwa nga walizeewo ensonga endala naye bino okubigatta nti abatakola shiriki ne batatta ne batayenda walladhina la yad'una ma'a allahi ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allah illa bilhaqqi wala yazinun waman yaf'al dhalika yalqa athama. Akikola agenda kusanga ekibonerezo ekinene nnyo yudhaafu lahu al-'adhabu yawma al-qiyama wa yakhludu fihi muhana. Kibonerezo kigenda kukubisibwamu ekyebintu ebyo ebisatu kitegeeza nti kinene nnyo wa yakhludu fihi atuule mu muliro muhana nga munyomwofu wa wansi illa man taaba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu llahu sayiatihim hasanat. Kujjako abo ababenenyezza ne bakkiriza ne bakola emirimu emiki emirungi abo katonda ebibi atabibwanyisaamu ki abiwanyisaamu birungi. Amakulu wabadde haramu ate wafuuka afunamu halaali. N'olwekyo abakyala bawoowebwe bwe baba tebawoowebwanga okusinga okusigala n'omukyala atali ki muwoowe. Ekirala ekiri awo oli amulese lwa Ramadhaani ekitikulu gy'atya naye tatidde katonda eyagaana ki haramu tamutidde atidde ki atidde Ramadhaani. Ekyokusatu alaganga nti Ramadhaani bwenaggwako ate bakole ki obuliri bakole ki babugatte. Yes, omuntu ayinza okugamba nti mu Ramadhaani ibaada yange ejja kufa nkikola okukola ki okukuuma Ramadhaani naye ibaada ya Ramadhaani si katonda yokka gye yalagira kati yeswala erina okusaala. Abaffe yo totidde katonda kubanga inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Eswala yokka egaana fahsha egaana munkar ebikolobero. Fahsha bwe bwenzi, munkar ebikolobero, eswala egaana. Abasalafu minhum fima adhunnu Abdullah ibn Mas'ud
au Abdullah ibn Abbas yaga nti man lam tanhahu salatuhu anil fahsha nam omuntu essola bw'aba agisaala naye nga alemedde ku byobwononefu ku byobwenzi nam man lam tanhahu lam yazdan min Allah ila bu'da mu kifo ky'okusembera ewa Allah ate nam kuba katonda yaga inna salata tanha anil fahsha tanha anil fahsha wal munkar egaana fahsha ebyobwenzi wal munkar n'ebikolobero byonna ebikyamu katonda byatakola ki byatayagala n'olwekyo totunuulidde swalayo nam totunuulidde ibaada endala z'okola ekirala nam lwaki olemera ku kibi ng'ate ekirungi ki weekiri mukazi muwoowe bw'oba tolina busobozi namuteesa n'abazadde abagee nti nze essaawa eno nsobola mahare naye omukyala wange mwagala mumpe okusinga okulemera mu buki mu zambi eddene kubanga bw'oba oyinze mu ramadan tukikooneko sheekh bw'oyenda mu ramadan nga tetutunuulidde okusiba kutuuka oba tekututuuka kuba waliwo abasinga obungi babuuza nti bwenyenda mu kisiibo lailan ekiro okusiiba kwange kukkirizibwa ekisooka tukugamba oba okoze ezambi ddene katonda talyagala eryobwenzi ekyokubiri buli kye tuyita kabiira ezambi eddene lyonoona thawabul amal oba likendeeza liyinza okukendeeza omulimu bwe guba gw'amaanyi nnyo ne likendeezwa wandifunye 100 n'ofuna 3 empeera bwe liba terikendeeza ezambi eddene limalawo nam empeera yaki y'omulimu n'okola omulimu naye nga temuli ki famal faida mugaso ki mu kukola omulimu nga temuli ki ate gwe otunuulidde ramadaani yekka naye manya nti mu ramadaani osaala osoma Qur'ani okola ebirungi ebyo byonna ojja bikola nga temuli ki temuli mpeera ekirala ebbanga lyomala nga olemedde ku mazambi amanene n'amatono gakuwandiikibwako ramadan ila ramadan as-salawat al-khams wal-jum'ata ila al-jum'a was-salawat al-khams mukaffirat lima baynahunna idha ijtunibat al-kaba'ir ramadan esswala ettaano nam ne juma okutuuka ku juma ne ramadan okutuuka ku ramadan endala katonda akuggyako ebibi ebiri wakati awo naye bisharti nga weewaza amazambi amaki amazambi amanene kati intajtanibu kabaira ma tunawuna anhu nukaffiru ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima bwe mwewala amazambi amanene ebibi ebiri atukola ki tubibasonyiwa tubayingiza n'okubayingiza mudkhalan karima ekifo ekirungi nga yejjana kati gwateewaze awulira onooyingira otya ekifo ekyo kitegeezagana amazambi amanene gajja kutta empeera yaki y'emirimu kati ddi ibaada lweyonooneka bifaqdi sharutin min shurutihi au nam faqdi nga kalombolo kabuzeewo oba rukun oba wajibu oba empaji olese wajibu olese kati oyinza okukola ibaada n'ebikola ki okusinza katonda kunakukoze otuukiriza empaji y'obulombolombo wajibaati tetujaga nti ibaada yoffe kuno kungulu tetujja giramulako nti ki nfu naye ojja gikola nga teriimu ki terina makulu amakulu gaayo tegakola ki tekoze makulu tekutukuzza tekoze makulu tofunyemu mpeera tekoze makulu tekuggyeko mazambi matono tekoze makulu ekuyingiza ki omuliro olw'ezambi eddene liri lyewakola ki lyewakola okujeemera Allah kulimu amadaala tekuli mu ddaala limu oli bw'omujeemera ng'oli mumanyi tewenkanankana n'atali mumanyi gwate omumanyi oyongezebwamu kati tugaane kitegeeza kusoma kubanga tutya nti bw'ogwa mu nsobi ate era ekyo tekikweyibaaza kubanga ate bw'otaba mumanya ate ojja kugwa mu nsobi ki nyingi bw'ojeemera katonda mu kifo eky'emizizo tewenkana n'amujeemedde mu kifo ekitali kya mizizo bw'ojeemera katonda mu myezi egy'emizizo
oba mwezi ogw'ekitiibwa nga Ramadan tewenkana amujemedde muki mu mwezi gya bulijjo. Naam, ekirala kisinziira ne ku gwokozeeko ezzambi. Ezzambi likubisibwamu okusinziira ku ki? Ku gwokozeeko ezzambi. Ezzambi lyokoze ku Katonda teryenkana lyokoze ku muddu munno. Ezzambi lyokoze ku nnabbi bw'ovuma nnabbi tewenkana ate ng'avumye kasi mu kiyingi. Naam, bw'ovuma omuzadde kwega ezzambi likubisibwamu okusinziira ku muntu gw'olikozeeko n'ekifo mw'olikoledde n'ekiseera mw'olikoledde wahakadha. Ebyo byonna tulina okubitunuuliramu n'olwekyo okubitunulamu. N'olwekyo baddu ba Allah abalungi tubakubiriza mwewale haraamu yenna mu Ramadan. Haraamu yenna mu Ramadan n'atali ki? N'atali Ramadan. Ekirala kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bw'olemera ku zambi ebbi, naam, ligenda lyetuuma ku ki? Ku mutima ne lifuula omutima naam omuddugavu muzlim ogukutte ki? Muzlim ogukutte ekizikiza. N'obanga ojja kubeera bw'otyo naam ebbanga lyonna otuuka okufa nga omutima si mweru oyingira omuli. Ekirala ezzambi eryo liyinza okuhaala bainaka wa baina attawuba, liyinza okulemesa tawuba, okwenenya. Nabbi be yayogerako mu hadisi nti inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli janna hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira. Ayinza okukola emirimu gy'omujjana n'asigazaayo enzira emu yefuuti emu n'okusingamu akatundu katono akeyongerako fayasbiqu alayhi alkitab. Kitegeeza yayinamu ezzambi lye yalemerako ebbi. Ezzambi eryo nerikola ki? Nerimuleetera obuzibu. N'olwekyo okulimba mu Ramadan etali Ramadan, riba mu Ramadan etali Ramadan, obwenzi, okunywa omwenge, ezaala naam okuloga okunno kukaafuwaza n'omuntu newankubadde nga abantu yastahinuuna bihadha al amr, bakitwala nga kyangu naddala abantu ab'emiteeko ebiri, abagagga n'abakyala bakozesa nnyo eddogo. N'olwekyo baddu ba Allah abalungi mu Ramadan n'etali Ramadan weewale amazambi amanene. Waliwo ekibuuzo ekibuuzibwa nti singa nange mpa kafaara omutango ogw'omusajja ayagase naki n'omukyala we nahara Ramadan mu budde obw'emisana nga nze nyenze bwenzikiro, towa kafaara, towa mutango, naye tosiiba myezi ebiri. Ne bw'oba oyenze bwenzi misana tosiiba myezi ebiri, kubanga kiri kafaara eringa fayini eyoono omufumbo. Naye gwe ne bw'osiiba mwaka ne bw'osiiba emyaka ebiri gw'atali mufumbo tekigenda kukola ki? Tekikuyamba kuba omusango gw'okoze gwaki? Gwa naggomola ne bw'osiiba omwaka. Kati n'olwekyo gwe tulowooza nti nja kusiiba emyezi ebiri binveeko, ekyo kiyamba ki? Mufumbo yekka. Kubaga gwe ogugwa naggomola ekiyinza okukuyamba atawubatu nasuh, okwenenya olwenenya olwaki? Olwasikyaddira olwannamaddala. Kyemmaliriza nakyo ku nsonga eyo, oli agenda n'akoona omuntu, alina takisi ye, bw'akoona omuntu imma ne bamuteeka mu ki? Mu kkomera, ate ne bamuteekako naki? Ne fayini. Naam, kamunye nebanga ekola bamusalidde obukadde 5 watta omuntu, olina okusasulira abaana abadde n'abaana gw'ojja obbaweerera n'otandika okukola nga ssente z'ofuna zigenda kuliira musango. Kati ze haramu abantu gwe bagwamu. Okola ebirungi nga tofunamu mpeera abula bikola ki? Biririra kiri ekyo oyinza okuba nga n'empeera ntono tesobola kusasula byewakola ki? N'osigala nga tokoze eki? Nga toganyiddwa ate ogenze ne muki? Ne mu kkomera. Kyannaku nnyo naye nga ekibuuzo ekyo kirabika okiddiddwa mu bulungi. Sheekh agaziwa bulungi osobole obuteekwa. Saba essimu mbatadde 0758
musanvu. Njagala tugezeeko nnyo okubeera nga twanukula abantu abawererako ddala. Kyova olaba leero siina kaaganya kendi mukulekawo, nkugambye ku 6.9 okufundikira. Fuba oyite mu budde obwo okubeera ng'obuuza. Namukisa namba asooka ku ssimu gy'osinzidde n'amannya go, TV gisembere wala oba ogiggyeko eddoboozi nsobole okuwuliziganya naawe. Amannya Sebo, amannya wayiseemu dda? Wayiseemu nkuwulira. Jako TV twogere. Wayiseemu nkuwulira. Amannya sorry. Bw'okuba essimu bannange Jako TV tandika oyogere nange. Towuliriza ddoboozi lyange ku TV kuba nja kuba sikuwulira. Amannya Sebo bannyabo? Gamba halo, oli ku Salamu TV Butereevu. Amannya? Assalamualaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ono Kamila Ismail okusinzira wano Uganda. Sebo. Kaliseka mbadde mbuuza. Singa mba n'omukyala wange nga si muwoowe, naye ng'embeera gye ndimu nga si nnungi, naye nga njagala okumuwoowa, naye nga bazadde be nga bakalubya ebintu, kati awo sheeke bamusobya Saidi wa. Weebale nnyo Ssebo, tukitegedde ekibuuzo Mwami Ismail okuva e Uganda. Namukisa namba 2. Amannya gy'osinzidde? Wayiseemu dda, oli ku Salamu TV. Amannya Sembera wala TV, gyako eddoboozi lyayo, yogera nange, ate era bw'oba obuuza tofaayo ne bwe siwuuna, mba mpandiika kibuuzo kyo era njagala n'atuwuliriza abeere ng'akiwulira asobole okukiwandiika. Halo? Amannya? Wayiseemu dda Ssebo bannyabo? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amannya Ssebo? Amannya mpitibwa Saidi Juma okuva e Soroti. Ssebo? Mbadde mbuuza Seeka. Nkuwulira. Nganze we mba mu kisiibo muno nga nina abadde amanja, naye nga mbadde sinabafuna busobozi bw'omusasula. Ne musinsikana ne mugamba muganda wange, ebbanja manje oli mmanja naye sinafuna ssente, naba nfunye nja kuzikuwa. Nonziramu n'oŋŋamba alhamdulillah obanga tojja zimpa nzikulekedde. Seeka kiba kitegeeza ki? Weebale nnyo Mwami Saidi okuva e Soroti. Kibuuzo kirungi nnyo. Kaali Ssebo. Sheikh agenda kuddamu. Namukisa namba 3. Namukisa namba 3 nsooke nziremu bino bye mbuuziza inshallah. Amannya ne gy'osinzidde? Bahajjati sinafuna ambasada wammwe. Kiki temuliiko bulungi leero? Nsaba ambasada atuuke owa Bahajjati atera okusooka. Amannya? Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya Ssebo? Ono Mustafa Hoyi. Osinzidde wa Mwami Mustafa? Hoyima Mustafa. Ssebo. Ekibuuzo kyaffe? Kyange njagala kutegeera waliwo Sheeka yatubuulira nti waliwo ajuja ne baajuja. Njagala kutegeera balivayo di bo bafaanana batya. Ekyo ekibuuzo kyange Ssebo. Kaali weebale nnyo Mwami Mustafa.
ndi mu kunoonya nno ambasada w'abakyala ke kakisa ke ngenza okwongerayo namukisa namba 4 nammwe mube nga mukiikiriddwa ku mbeera y'essimu wayiseemu dda amannya ne gy'osinzidde amannya ssebo oba nnyabo amannya Hello? wayiseemu dda mashallah ambasada w'abakyala ndooza yeggwe amannya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuhu Navuma Atika. ennyabo osinzidde wa leka kuwuliriza tv yogera nange gigyeko nkuwulira bulungi Nsinzidde eno mu Luti. ennyabo luti embalala mashallah ekibuuzo kyaffe ennyabo Zemba bataabuuza. towuliriza tv gimutinge twogere wangi nyabo Oba n'omusajja ng'obadde omusabye ettalaka. Oba n'omusajja ng'obadde omusabye ettalaka. N'agaana. nkuwulira Awozzaako okiteeka kuba oba oyagala oba olabye nga gwe yawasizza tolina busobozi. kyekibuuzo kyaffe mukyala asifa barakallahu fiiki kakati awo wennyini wengenda okusinziira tusooke tukole ku bano inshallah bwe tunaafunamu awo akaaganya tujja kuddamu tubaanirize ab'oku masimu tubeere nga tweyongera okutegeera shekhe ismaiga ng'agamba omukyala nga si muwoowe naye ng'embeera gye ndimu si nnungi wabula nenjogera n'abazadde abazadde ne bakalubya embeera bagamba olina okuleeta ebintu ebijja mu maka gano weetikkire ddala leetera ddala entebe z'ewaka oleete nte oleete bintu bingi nnyo nga bwebimanyi ebibeera mu kwanjula ono isima agamba nti akola atya abazadde abo ekisooka amuyise bw'abeera ne mukyala we oyo si mukyala we mukyala we oyo gw'omaze okukola ki okuwoowa gwe bakuwadde ekyokubiri abazadde mukyala omwagala oluusi naye ayinza okuba nga akwagala naye abazadde ne bakulemesa bw'aba yakwagala al amuru basiitu kyangu nnyo mu busiraamu ng'ogenda obuyinza bubajjulukukako ne budda mu balala bwe bagaana bonna ab'ekika ng'ogenda ewa qaadi ng'abawoowa kasita aba nga omuwala akola ki ng'akwagala naye awo omwagala waliwo abazadde abakalubiriza tuli ku basiraamu tuli ku batali basiraamu waliwo abasiraamu n'abatali basiraamu tuli ku basiraamu bakalubiriza omuwala omwagala bamukumye baleeta kino n'omuwala aga nti nze muvubuka wange nkola ki mwagala oba talina sente nze gwe ŋŋenda naye kati kasita bagaana obuyinza bubajjulukukako abazadde nga basiraamu obuyinza bw'omwana waabwe ne bubajjulukako omuwala agende ew'omuzadde jjajja naye bw'agaana agende ewa muganda we bwe bagaana agende ewa bataata babato bonna bagaana omuwoowesa ng'agende ewa qaadi ng'afumbirwa omusajja omukulembeze w'abasiraamu mu kitundu waali oba okugenda ku kitebe kyennyini kubanga ono obusiraamu bwalaba nti ono kintu kidda gyali si mmwe aliwa omuwala kati bw'aba asazeewo yoyo gwayagala era gwagenda okukola ki gwajja okuwangaala naye n'olwekyo temumulemesanga ate hadiisi bulijjo gyotusomera seeka nti tewali bufumbo bukkirizibwa nga abazadde b'omukyala tebasiimye anti bwe batakkiriza waliwo okkiriza lisababu nga waliwo ensonga
naye abasinga obungi bekwasa gundi mwavu bwe batuuka kufa abasomesa nti oyo omusomesa bami naye ez'omwezi zirwawo ez'obwezi zirwawo bali ezimba ddi wahakaza naye ekyo si kyekikulu omuwala kuba nti amwagala naye waliwo okuba nti ddala baganyi nga waliwo ensonga lifisikihi mwononefu kuba teri muntu ategeera ayagaliza muwala we agende n'omuntu omuki omwononefu atta abantu anywa enjaga mulinu lfisiki obwononefu abulaga wahakaza kati oyo ekyo tutunuulira mu nsonga y'abazadde naye waliwo okuba nti omusajja mwavu oyo tetumwagala oyo bwati ne bwati ng'obusonga tebukola ki si bw'amaanyi tebuliimu naye ne walwawo okuba nti abazadde balemesa tubadde kuba nti abazadde basiraamu omwana ye amwagala gwe toyina busobozi ne bakugaana ti gwe tojja kutwala mwana waffe n'omuwala naye byakusaba naye nga era tokola ki tobirina ng'ogenda gyosobola omumpi wakoma wakwata kati ku bibiri akole ki anoonye waajja ayave ku bazadde bali anoonye kasita baba nga bamulemesa n'omuwala nga naye mwali nga n'omuwala yeegase ku bazadde bamusaba ebintu tabisobola agende mu kyalo agende wakola ki wasobola zetera akubiriza abantu nti wasa omukazi ajja muki mu mbeerayo ali muki mu kasente k'ofuna kwega ali mu ddaala ali ekyo kimu naye mbakubiriza omuntu awasa omukyala amwagala omukazi omugagga tayinza kwegombako omuvubuka mwavu kasita aba nga akwagala omukazi naye ate bangi nnyo bafuze afuuka awaka nga yayagala afuuke ki ye musajja kuba sente ye mwami akiraba n'atandika n'okuwa ebiragiro ekitaliyo mu busiraamu mukazi talagira musajja mbiwulira nnyo e Bulaaya abasajja bagende bafumbirwa nange mukwano gwange namugamba njagala kujja Amerika aga tukufunirayo lihajati gyebiri ebyo byajati kyakoladde ensimbi kati nze mu bulamu bwange n'ogumira embeera embi ya Uganda embeera yange si kasente sheekhe toyagala sente okutuuka ku sente ono afuna omusango abagenze ne bamuwasa omwana atayina buzibu anoonye sente kasaba nga yawasiza naye ebinaamutuukako takola ki tanenya muntu mulala yenna naye bw'aba abigumiikiriza tayina buzibu kakati isima omukyalo oyo yawukana naye bw'aba akwagala awaliriza abazadde bakkirize bwe baba baganya obuyinza bukole ki bwe baveeko budde ku balala naye bonna ebaba nga bakusaba sente z'otasobola nga n'omuwala iwaafiqa ala dhalik akyegattako bulungi noonya owaki owa bbeeyi yo bbeeyi ya layisi waliwo engoye zeeri mu kibuga neeri wansi mu gundi eno sijja kwogerayo olaba ettema lino lyerikugerera emmere gyokola ki gyogiga byosobola gyokola ki gyomira gyoteekayo gyotasobola eyokola ki gite Saidi alina munaamu banja basinkanye mu kisiibo amugamba naye ngumiikirizaamu akasente sinnafuna oli n'agamba alhamdulillah bw'obanga bwotyo bw'osazeewo sente zireke n'abanga azimuwadde naye nga enjogera yeeraga nga akukkulumye وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة Qur'ani bwetukubiriza oli bw'abanga mwavu talina sente mugumiikirize paka lwalikola ki lwalizifuna kati bw'agamba nti enjogera nti nzikulekedde waliwo okuleka okuba nti amusonyiye ne wabaawo okuba nti akikoze lwabuki lwakuba leekyaye abanjiza okwo tekuba kukola ki al-ibratu bilmaqasidi tutunuulira kigendererwa bil alfaadhi si byoyatudde
kati n'olwekyo waliwo okuba nti ddala alese amusonyiya alabye talina busobozi naam taba na buzibu naye waliwo okuba nti agenza akola ki akukkuluma ate ekyo aba tasonyiye era togamba nti waŋŋamba kino la sente zibeera ng'okola ki ng'ozimusasula naye nga bwemba siziina ninde male zifuna busiraamu bulagala ki kugumiikiriza naye oli bw'aba azirina ng'agaanye bugaanyi hadisi nejja ega nti matalu lghaniyi dhulum yuhillu irduhu au yuhillu irdahu wa uqubatahu omugagga okukeereya okusasula buba buki buba buli azama ekitiibwa kye kikirizibwa okukyonoona n'omuloopa era womutwala mubakulembeze okuba tabakirizibwa okukola ki okubeera nga bamulamula okuba ti bamuwa okuba ekibonerezo kyogambye mbuno zoosirako empuliddeko yogedde mu lwalabu nti omuntu atannafuna tumuleka kikwata ku bapangisa ffe balandiroodi byonna bingi ebyo si bbanja omupangisa oyinza omugumiikiriza emyezi ena olw'ekigambo ddala musajja tayina mugumiikirize asasule naye olw'okumulaba nti alina oyo tayingira mu hadisi eri gye tukoze eki gyenjogedde naam okay Mustafa Hoima abuuziza Yajuja ne Majuja abo tunaabakoonako olulala bawanvu nnyo Mustafa bawanvu inshallah shekhe ajja kuba kukoonako olulala Asifa Eruti avudde wala nno Eruti Mbalala wetuuka Embalala n'oyitamuko katono agamba omusajja ng'omusabye ettalaka n'agaana ozzaako ki kuba kati kitandise omunyigiriza Asifa takyayagala kubeera na musajja amaliridde naye ataasaba ttalaka ekisooka ayuma mra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'as fa haramun 'alayha raihatu al-janna omukyala bw'asaba bbaawe talaka awatali buzibu nta mukyala mwami atuukiriza buli kimu naye gwe n'ogamba akute awatali nsonga togenda kuwunyiza kawooka ki kajjana endala neega nti almutalliqaatu almuntazi'aatu hunna almunafiqaat abakyala abasaba ttalaka abasaba babba baabwe babeeyambulule baba bannanfuusi kitegeeza nti musango munene nnyo okusaba ttalaka awatali nsonga awatali naam buzibu bukutuukako mu bufumbo omusajja atuukiriza naye omusajja bw'oba tatuukiriza naam n'omusaba ttalaka ebe mukakata kagikuwe naam bw'aba naam omusajja kuba ebintu bya mirundi ebiri abantu balina okubyawula waliwo obuzibu okuba nti buva wa musajja yaleese eki obuzibu teeka ate omukyala era bwamusaba ttalaka amute bw'aba agaanye agende mu b'obuyinza bekikwatako bayimamu b'ekitundu abazadde n'abalala babeere nga basalawo fain khiftum shiqaqa bainihima fabaathu hakama twabyogerako bwe muba mutidde ekizimba okukola ki okusamba eddagala obukuubagano buyitiridde okwesigangana kuweddewo omukwano wabali omukwano wazze bulabe musindika hakamu min ahlihi wa hakamu min ahliha lwaki min ahlihi abatafsiri bannyonnyola kuba yamanyi ono ate gwajja okubuulira buli kimu era mufune omulamuzi ku sayidi y'omukyala yakuba yamumanyi era gwajja okukola ki okweyuliza amuge nti nze omusajja kati bwe balaba nti bano tubaawule nga bakola ki babaawula nibwe kigaana nga mugenda mu balamuzi bwe busiramu bwe bulamula naye ate bw'obuba buzibu buva ku mukyala omwami ate bwe buba nga obuzibu buva wa mwami naam obuzibu buva ku mukyala omuta tolina kyakkola obuzibu buyinza okuba nga buva wa mwami
omukyala waddembe okumweyambulula oba era waddembe okusaba ki ani oyo Talaka. alaga obuzibu obwo kubanga omuntu akola ensobi ebiseera ebisinga teyeeraba omwami ayinza okuba teyeeraba n'omukyala teyeeraba ani alabye obuzibu obwo kuba tebannayingizamu balamuzi bano boogambye Sheikh Hamza oli gwe asuukibwako obuzibu gwe tutunuulira era yabulaba tetujja kutunuulira gwe atakola ki atabulaba tugezesebwa n'owangala n'omukyala nga talina mpisa naye ate ye nga talaba talina ki naye gwe ate oba okola ki oba okiraba leero alina kyakola nga gwolaba tojja kukola ki gw'omusajja ng'era abaami bwe bagezesebwa nawangala n'omusajja nga talina mpisa naye nga omusajja talaba teyeeraba kuba waliwo abasajja nga tamanyi kwogera naye nga ye nga takiraba yakulira eyo kati ono gwe nanga ye omusajja omukulu yayogera bw'atyo omusajja yasoma omusajja ategeera kati bonna babiri bwe baba n'embeera ebyo ono ayogera bubi ono talina mpisa naye waka omukyala ayisa bubi ono asaburu kyekisinga obulungi beegumiikirize babiri naye bwe kirema waliwo ekituuka nga tekikola ki nga tekikyasoboka yataayanu talaka ebeewo kati ono agyagadde asifa kati Hafsa tumuwa amagezi bw'abanga omusajja atuukiriza n'amusaba talaka si kirungi naye bw'abanga ye alaba tasobola bufumbo abukooye takyasobola kutuukiriza waddembe okusaba khulu omusajja amweyambulule amuddiza amahare ge yakola ki ge yamuwa bwebaawo abosuul ishira empangaala embi katonda yaginnyonnyola ku sayidi zombi ne steps ze mulina okuyitamu naam wallati takhaafuna nushuzahunna faidhuhunna wahjuruhunna fi lmadaji'i wadribuhunna abafumu nga tebannaba kwawukana nakuyita bantu balala kubiyingiramu balina bye balina okukola okubuulirira ekisooka beebuulirira amubuulire haqqillah buli omu amutegeeze nti katonda yakulagira kumpisa bulungi ekyo kimu katonda takkiriza kino okikola naam ondyaza amaanya tekikkirizwa eyo nasiha ala sabiri targhib wa tarhib mu ngeri y'okutarghib kirungi amulagira ebirungi amuziza ebibi wekigaana wahjuruhunna fi lmadaji n'ekyo kiri ku musajja musajja akole ki amusenguke omusenguka sikola ki kusula mu kisenge kirala wabula kumukuba mugongo okuba omugongo senguka tamukwatako oba wandigambye mwandige yamukyukire abakyala ekibaluma n'omwami kimuluma kiriwa ekiriwo ekiruma abakyala n'omwami okumusenguka n'omukuba omugongo wiiki ng'otunula eri ate abakyala abasinga naam kano kanka bagambe kuba kaluma abasajja bangi kaluma abasajja ki kaluma abasajja bangi atuuka nga mwetaafu omukyala naye tayagala kulaga nti ki n'alinda bakole ki bakanye n'alinda era ekigambo kive muki mu musajja naye lwaki olinda kive mu musajja mwe mwaweebwa obuyinza oba sheekh ontegedde kituufu nti omukyala atuuka ekiseera nga naye ayagala kubaako mpeera zakola maaso gaabo naye empeera ezo nga tasobola kugenda nti yeekwatire omusajja ayinza okuwangaala n'omukyala emyaka 2 oba 3 naye nga taleese ku mukono bw'ati kulaga kuba bw'oba tolaga mu bigambo atirisiraga muki mu bikolwa musayini naye nsuubira sheekhe ezo zensa bulijjo ze mutusomesa abakyala ze balina okubana era ne mu bufumbo ensa ziina waliwo kye tuyita amansonyinsonyi tekyetuyita ensonyi ensonyi tezeetagisa fi lhaqi mazima inna allaha la yastahi min alhaqi shay'an ensonyi zikwatire mu bintu ebitali birungi ebibi ebimalamu ensa wahakadha naam kati tuzzeyo ku mwanyinaffe waawa kale nasenguka ekyokubiri ogaya wadribuhunna mubakube omukubamu olukuba olutamwonoona ghaira mubarrih olutamuleeta bisago
okuba otyo olukuba olutaita bisago bakubisa muswaki muswaki guno ogusenya kitegeeza osiramu tebwagenderera akasenya ate nabbi ye n'akugamba nti wala tarfa asaka an ahlika wa akhifuhum biha abantu bo tokozesa muggo wabula guteeka gutiisaamu ki butiisa kitegeeza osiramu lulinga ekibolerezo ky'okkuba omukyala ekitakola ki ekitaliiwo naye muli kimuluma bw'aba akwagala omukyala omusajja yatuuse n'okukola ki n'okunkuba omuswaki oba omukubisa ekitawuliro kyaki bakiyita ki kino ekikubiro olugoye lukwate bwoti jerusembo ensonda yawe omukube naye bwanaga nti fain khiftum shikaka bainihima eba mutidde shikaka obukuubagano shikaka ekizimbe okukola ki okusamba eddagala amakulu enjawukana buli kintu kyonna nekisajjuka owulira olwo nga mufuna omulamuzi min ahlihi hakama min ahliha in yurida islahan yuwafiqillah baba baagala kugatta katonda ajja kugatta wakati wabwe naam aya erimu ebintu bingi laisa hatha mawdiuha naam bwatyo olaikodiddwamu bulungi mukyala asifa sheekh agambye kuba yabadde abuuza omusajja ng'agaanye amweyambulule ekyomugambi ng'agaanye okumuwa talaka omusajja agimusabye tagimuwa amweyambulule amusaba ettalaka bwe bigaana amutwale mu bantu be mu baki basalewo ekyokukola naye nga alina ensonga ddala eyaki ey'omuggundu kale kanteeyo kuba amasimu ebibuuzo ebiyiika wano sheekhe nengeza nkusomera enamba yaabyo toyinza nakubimalawo naye mbakakasa kintu kimu ebibuuzo bino tewali atagenda kuddibwamu olutaabe lwaleero nga tokiwulidde manya gwajja okusooka okusoosobozebwa naye kansooke nti baganda baffe bano ababeera ku masimu kubanga bambi baba baagala nnyo nabo okuwulira nti abaddewo era ategeerekese yita ku namba eyo ndoozi ogirabye naawe tuwulire kyogamba ngenda kutaayo ekinene nnyo basatu nzire ku whatsapp kuba n'obudde buba obutambudde namukisa asoose amannya ne gy'osinzidde sole eyebadde netiwaaka bw'oyitamu jjaku eddoboozi lya tv tandika kwogera nange namukisa asoose mu kitundu ekyokubiri mu kukwata amasimu amannya sebo banyabo waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu amannya go sebo ono bamuyita ayasi kirwabeera jjinja sebo njagala nze kumanya gundi namba yaseeko oyo nawa gyabeera okwogerako naye mu butongole inshallah nkusaba onkubireko enamba yange oteekwa kuba ogimanyi nja gikuwa oluvannyuma nga tuvudde ku programu enamba ya sheekh inshallah namukisa namba 2 amannya gy'osinzidde nga tv teriiko kuba tutawaanya inshallah nsobole okuwuliziganya naawe amannya wayiseemu dda program buuzi oyige lutimbe gagadde salamu tv amannya nyabo Ajati Shamim. Ennyabo osinziddewa Ajati Shamim? Nzidde Kawanda. Ennyabo ekibuuzo kyaffe? Madde mbuuza. Obeera n'omwami nga temuli bangowe. Kikirizibwa okusiiba. Kaali nnyabo. Wangi? Kaali nnyabo tugenda kuddamu sheekhe akiwulidde bulungi. Kaali sebo. Nnyabo. Ajati Aisha namukisa namba 3 wayiseemu dda tuwa amannya go twogerezeganye bulungi munkoze bulungi tv kati muzijjako era mbawulira bulungi amannya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
nebalese nkalisebwa amanya amanya yosebe nyambudaane ekyalwajja esebo nabadde njagala kusima busimu bwala okusomesa seeka wanje njagala kusima busimu bwala okusomesa kalisebwa webale nnyo abdallah allahumma amina webale ddala abasiima batono naye bw'olaba asiimye omanya nti nno muntu ddala namukisa namba 3 addirira asembayo sinakindi yayinza okufundikira amanya ne gyosinzidde amanya wayiseemu dda amanya nyabo sore bw'okuba muggyeko tv bannange tv eno buli lw'osigala ng'ogyogererako ekutwala ebirowoozo neseogerezeganya naawe amanya ne gyosinzidde wayiseemu dda gamba halo amanya Assalamu alaikum warahmatullah. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuhu Amanya n'eddoboozi Nabulondo Sharifa wano e Masaka. Enyabo Badde mbuuza seeka nga mbadde nsiibye nentuuka olunaku lwange nentuuka essaawa 12:30 nendwala nengenda mu nsonga zaffe ez'ekikyala seeka olunaku lwange luba lufudde oba kali nyabo webale nnyo kibuuzo kirungi nnyo era mubabuuzizza oli wambala mubalabi so webalire ddala namukisa asembayo nambanya engeri gyekiri nti tetwafunye bano ababiri abasooka kanfune gwe osembeyo amanya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh nyabo Amanya katusabe Nuuru yaati nsinzidde e Mubende enyabo mbadde mbuuza sheehe bw'obeera n'omusajja n'agaana okuwoowa n'agaana ogenda mu bakadde bo mu kaseera akatono bwe kati tubeera nga atandika n'okunywa omwenge okolawo ki nga ggwe omukyala kale nyabo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuhu ab'amasimu kajambu kakati sheekh ebigambo bibino wano biwo mu bizibu naye kyenzudde mu bibuuzo bino abakyala abaami ennaku zino balabika si beetegefu kuwoowa kuba abakyala byebizibu byenda bibaluma ennyo naye katusooke ne hajjati shamimu okuva e Kawanda agambye omwami nga temuli bawoowe mu Ramadhaani musobola okusiibira ewamu nsuubira wakiddamuko nayazeemu n'akibuuza twakidde si kyetusookeddeko tugambye nti tokkirizibwa kubeera na mwami atali muwoowe ekyokubiri ne tukugamba nti olina okusiiba ekyokusatu okusiiba kwo awulira guli omusango gw'okola muki munene nnyo ogw'obwenzi oyinza okuba nga tofunamu ki mpeera ate ng'olina okukola ki olina okusiiba ekirala netugamba nti abantu bakkirize babawoowe bwe baba abazadde babalemesa bakole ki banoonye omulala nayanguyiriza avunaanibwako ekyo wakize barakallahu fikum Sharifu e Masaka n'agamba nga nsiibye ne zituuka ssaawa 12:30 laba bwe ngende neekona akagere oba nengende bweba ebulayo eddakika emu enjuba egwe ewa Anite n'enkiika ne bweba ebulayo eddakika emu enjuba egwe okusiiba olunaku luba lukoze eki lusaziddwamu sijaga lwonoonese waba lukola ki lusaziddwamu nga wabulayo eddakiika emu Katonda ayagala lunaku n'olusiiba lwonna ng'oli muki
ng'oli bulungi oli mutukuvu Mm. kiringa oli bwaga nti singa ambambuzaayo salaamu yokka n'empisa Mm. omukka mu era swala. esswala ebeekoze ki ebeefudde ebeefudde era okusiiba nako ki Mm. bwe kutyo kubanga katonda yateeka okuba omutukuvu kalombolombo Mm. kati gwe osiibye olunaku lwo Mm. nga ekitundu ekisembyeyo nga si ki Mm. si kituufu ate Toli tetujja mutukuvu. kugamba nti ziri essaawa zo zezikkiriziddwa kubanga okusiiba kuli ekintu kimu Okay. Sharifa Masaka ndoza ofunye bulungi ensonga eyo. Nuriati Emubende n'agamba omusajja bw'agaana okuwoowa mu kaseera katono nnyo n'omwenge n'atandika okubeera ng'agunywa. Omuntu ng'oyo ayinza ekisooka kumukolera kye ki? tulina okumanya abasiraamu abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala tubateekemu wazi'u ddiini okuwa eddiini ekitiibwa n'okugyagala ekyokubiri tubateekemu okwagala Allah n'omubaka ekirala tubateekemu kwagala eddiini yaabwe ekirala tubamanyise nti obusiraamu kye bulagira kiba kiki kirungi naye ebizibu byonna ebitutuukako abantu mitima gyabwe temuli ki temuli ddiini tusaba Allah atuluŋŋamye Allahumma amin kubanga embaamu eddiini oli n'awulira nti ekyo tekikkirizibwa tayinza kukola ki kukikola kiddamu ate ne musiraamu agwa mu nsobi la shakka naye ate talemera ku ki ku nsobi talemera ku nsobi kaakati amukolere ki Nuriati oyo omwononefu anoonye omusajja omulungi Allah ajja mumuwa atanya mwenge ajja omuwoowa oyo amuleke lillah kulwani kulwa Allah amwesonyiwe nga sinagenda ku kibuuzo kiddako kuba nsigaze eddakiika 8 zokka tuve ku mpewo kuno sheekhe kyekireetedde abaami ensangi zino obutaagala kuwoowa bakyala kubanga ebibuuzo byonna ndaba byetoolera ku musajja butampoowa bonna bye bagamba kizibu kiyinza kuvaawa ekizibu awava obuzibu bwangi mugitama yennyini public society abantu tebakyatwala bwenzi nti nso kibi babukuliddemu bwe balaba gundi yakola bwati ne gundi yakola bwati gundi yazaalira kunja si mawulire gundi yazaalira kunja ekyokubiri so tarbiya engonjula embi n'abazadde obutafaayo ekyokusatu nakikonyeeko aljahlu obutamanya oli ayinza obutawuwa lwakuba tamanyi aba tamanyi musango gukirimu naye musango gukirimu ekyo ajahlu yenno yeki ekazaala ki byonna ekazaala byonna ekirala dhaafu lwazi eddiini eddiini mitima tekola ki teriimu ekirala nga kikulu nnyo abakazi ekidibo ky'abakazi ekidibo abakazi badibi bangi nnyo tebalina baamye kati n'abawaayi kanze kaŋŋende noono oba oli awo anaakola ki abakazi kituleetedde n'obuzibu obulala bafumbiddwa abatali basiraamu era ensonga ezo zennyini zemmenye naam bafumbiddwa n'abatali baki bafumbiddwa n'abatali basiraamu n'ensonga endala nnyingi kakati nga ggwe sheekhe bw'oyogera ku kigambo ekidibo ky'abakazi oyinza kuwa magezi ki abasajja bano busiraamu bwe bwatuwa solution mathina wa thulatha givuunula abakyala bakuwulire ng'ogivuunula kuba kwe bali bangi ayina owuwe atajagala naye atalina mathina yetegeeza wathulatha wa rubaa bantu tuwase 2 3 4 abasajja bawase abakyala okuva ku 2 bayingire 3 bagende mpaka mu 4 ekirala okendeeza ku shuruutu abakyala bakendeeze ku bulombolombo baba balina obulombolombo ayagala musajja mugagga ayevuga ayina emmotoka ayina amaka ayina kino akola Dubai oba akola bulombolombo bakole ki
babukendeeza. Ekirala nga kikulu nam okunoonya okukuuma ensaaze n'eddiini ye. Kyaba atunuulira nga kyekikulu nti bwe naabeera n'omusajja ono nja kukuuma ki? Nja kukuuma ensa nja n'eddiini. kusiima ensa n'eddiini. Bwe banaakitunuulira insha allah tujja kutambula. Inshallah. Kale katulabeyo aba SMS nga 2-3. Sheikh kiramulo kitya abo abasajja be mwogeddeko abagenda e Dubai ne bafumbirwa nga naye akitegeeredde ddala nti bagenze muwasa omukyala afune obutuuze bweri si kyokka abeere ng'afuna kasente wano embeera yamutamadda. Obufumbo bukasa mutuukiriza ki? Shuruutu. Omusajja n'akuwa waba waliyu naye omukyala okuwasa kiba kitegeeza yaba awadde amahali. Kyo tekiriiyo kitiibwa ekibakola bano akikolwa ye nga omusajja omukyala gwe mu kifo kyewaliragidde ye yakola ki? Kuba yakuwa ku ki? Ku kasente naye era ye asigala nga muki? Mukyalawo. Bw'ampa amahali n'agamba gampe kuba akimanyi nva mu Uganda. Omusajja omukyala tawa mahare. Mahari gaweebwa musajja litamiswa lahu khataman min hadidi, noonya kebeera empeta ey'ekyuma. Omusajja yawa mahari yagamba etya? Waatu nisaa ujurahunna sadukatihinna muwa abakyala amahari gaabwe. Amakyala Katonda yalagira basajja, teyalagira ki? Bakazi. Bakyala. N'olwekyo omukyala bw'aba yakuwadde oli mu haramu wo kyakoze kiri haramu. Bw'agenda n'atuuka eno n'oyogera by'ogamba ng'omukyala yafuga ono omusajja taba sekibotte mu ndaba ennya. Aba musajja naye nga mukendeevu, sijja kumuyita sekibotte. Olw'embeera ye yamukaka. Yakkiriza fahisha mu bakyala be. N'alaba mukyala ye n'omusajja n'atafaayo oyo sekibotte. Naye gwe oba munafu mu mbeera zo naye era gwe sigala era gwe ki? Gwe semaka. Waawe kabanaye ndaba muli bangi mubadde muze naye amazima gali nti sisobola kulyaza amanya batongedde budde buno ate ne bebatongedde mbeere nga mbukozesa. Ebibuuzo bibadde bingi birungi biwoomu, amazima gali nti bisaana kubeera nga biddibwamu. Kati nange ngenda basuubiza nti ku Sandejja bigenda kubeera nga biddibwamu byonna. Buli abuuziza ekibuuzo gwe manya just kyeyongedde mu budde naye nga kigenda kubeera nga kiddibwamu era ofune ne ngeri gy'oyinza okuva mu kizibu ekyo bwe kiba nga kizibu. Sheikh olina akatalekeka mu ddakiika emu yokka kubanga obudde bwebwo. Akatalekeka abantu beekuume ku mpisa z'okusiiba, baziyige bazimanye, okwewala haramu, okwewala ne makuruhaati byonna ebitama wadde tebituuka mu ddala lya haramu. Naam. Bayitiriza okukola ebirungi, kusoma Qur'ani, sala zonna eza sunna, tarawehe, okusaddaaka, okusiibula abasiibi, okuyitiriza okusaba, birrul walidain, bayitiriza okulongoosa eri abazadde mu Ramadaani muno. Naam. Ate ne tawuba bakole ki? Beenenye. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. obadde ku program enganzi bagiyita buuza oyige, obaako kyobuuza n'okiddibwamu n'obeera nga okitegeezebwa. Mutesitesi oli omwajuzi nsigala Hamza Mulindwa. Allah abankuumire tusinkane olunaku olw'Esande ejja zijja kuba ssaawa 5. Salaamu alaikum. Eno ye Salam TV.